mu Buganda tukuyita okwekangabiriza. Olina yekangabiriza banzibye nenga ate yakubbye. Ababbi b'ennaku zino modern thieves balina enkola bw'akubba ate yagenda akuba enduulu. Modern thieves bakola kati. N'akubbako ebibyo ate yagenda akuba enduulu wawe. Kakati kikwetaagisa psychology ow'amaanyi ennyo gwe omudduukirize nti ono ye mubbi ono. Twabagamba nti naddala ffe aba very well. Nti bwe muwulira ng'okulonda temukwagala temwetaaga competition oba kuvuganyizibwa. Mukugjeewo. Ogambe nti tukugjeewo. Oba okyali eno genda okulaba nga mutabani w'omukulu atuyitinga batujja kubajjako obulago. Simanyi ono ka Bobby. Naye sebo nzikiriza mu nkola ey'enjawulo ennyo ndi musajja mukulu neewombeeke. Neebazeeko His Excellency Kyagulanyi Ssentamu wakyusizza dynamics w'ebyobufuzi bya Uganda. Kati n'alina emmundu ng'ali ku kitanka waggulu ku kimamba ate ayambadde ovulo nga talina kyakutte. N'omubuuza kiki nti ndabye omusirikale. N'omubuuza musirikale kimbwe mulabye yambadde ovulo emyufu n'endaba jjene w'amagye kibe abalala nti twalabye abali ku paredi abo basirikale. Nkwebaza nnyo ebyokuba akalulu bikyalanda ng'ate eyabbye ye yeefuulidde gwe yabbye twogera kwani ku President Yoweri Kaguta Museveni bavuddeyo bannakibiina kya NRM ne balangira nga bagenda mu kooti ku challenginga victory ya mukulu council Nalukola nga beekalakaasa nti abannakibiina kya NUP babba obululu. Kyokka nga ffenna tukimanyi nti omubbi bebe NRM ababba obululu ne batukukuba okuyiwa obululu bwonna ne batwala boxi nga nkalu olwo ne bateekamu obululu lwabwe mwe mwawuliranga nga balanga olusanvu ebina naye nga weebuuza bivudde wa lwakuba nti ekintu kyabatuulamu nti ne bwe babba bagezaako okugattagatta nga naye nga tebalina even we balukingira niya ku victory obululu Nalukola bwe yali afunye. So kyekyo kivulaba omukulu Honorable Lutamaguzi agambye nti abantu ensangi zino beewuunyisa. Era nga tweyongerayo munnange omwana muwala avuddeyo n'agamba nti bannange Sheikh kiti nti tusimanyi emirimu gy'okola weewaawo bagamba nti entasima ebulagiwa nti naye mu butuufu ke kaseera tukuwe ebimuli byo ng'okyali munnange. Sheikh kiti taata tukulaba tukusiima tuwuliriza by'osomesa era tubitegeera. Nganze omwana obuwala omusiraamu kinsanyusa okuba nga tukyalinayo basheeyi abagumu nga Sheikh kiti. Sheikh Mzata we yafa abamu ku ffe twalumirirwa nnyo ne tugamba ani agenda okutulira mu kifo kya Sheikh Mzata. Sheikh Mzata abadde teyeryantama, Sheikh Mzata kino na kino. Kati okulaba omwami omukakkamu nga Sheikh kiti ng'ate muvumo mu butuufu nze nganze lalamba ndabira ddala nga Sheikh Mzata akyali mulamu. So Sheikh kiti taata tukusiima era nga njagala nkwagaliza ekisiibo ekirungi. Ebyosomesa tubiraba tetukoma kubbiraba n'obbitegeera tubitegeera. Ovanga ku muntu omukakkamu nga bw'aba akusomesa ekintu ne we kiba kikanga kitya akikusomesa n'obukkakkamu mu butuufu tolemererwa kutegeera. Tosobola kulemererwa kutegeera. So Sheikh kiti nze nganze omulala nkusiima era nkwebaza. Tokomoko taata genda mu maaso. Tukulaba tubeerayo mu bumooli naye tubalaba. Naffe mutusabire imaani yeeyongerere mekoma mu kisiibo muno mukka. Oyinza okubeeyo ne weebuuza lwaki Sheikh kiti bamusiima. Oyo Sheikh ayimiriddewo ku lw'abantu abanyigirizibwa. Mulabye abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bamuyisaamu eggaali ne bamugamba jja politics mu muzikiti naye nga mulowooza politics biki byayogerako. Ayogera nga ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda okuba abantu okubabuzaawo kubatulugunya ebintu bwebityo byagezaako okwogera ate munnange ne bamubuukira ne bamwogerera amafuukule. Wavaayo omuntu ng'oyo asiima munnange emirimu gy'akola era nawe ogamba nti mwebale kubanga mukola ki mumwagala. Asiimye nnyo era kituufu muba mujjukira bulungi Sheikh Mzata y'omu ku abo abaali nga tebeerya ntama ng'ayogera ku gavumenti enagicriticizinga ebiriyo ebya ddala era
bwe yava mu bulamu bw'ensi eno abantu abangi nnyo abanyulwa ne tulaba nga ddala twali tufiiriddwa ekintu eky'omuwendo naye munnange seeka kiti naye yoyo omuntu ayimirira n'abo abanyagirizibwa fuddeko eyo munnange full figure eyeeyitanga Mama Fangone atabukidde Alien Skin talina kyatamulangidde asabudde oli maama nnyabo kivubuka gwe weeyita kiggwe kisiraani gwe weeyita kiggwe kikolimo gwe totufuukira kizibu muddayo eri nnyo kakuzayi gye mwatundanga bagi n'embizze kiboga okusinga okufuukira abantu ekizibu nnyoko wali akutunda talina takugambako kubanga wala gye yabeetemba emitwe ojja kukuba omwana w'omuntu akaline mu ngalo Alien Skin mujja kutta omwana abaana balina ebirwadde byabwe nsaba Katonda mutta omwana kyokka kyekisabo ate njagala mukuba omuntu abafiire mu ngalo naye nze munkubanga okubidde abaana b'abendi ku Fangone wakuba Jacobo ne mumukuba yenna omutwe gwonna n'azimba waliwo lwakwa temutegeera temwagala kwogamba Alien Skin lekera okuba abaana b'abantu mudogo lekera okuba abaana b'abantu mukubya abaana b'abantu mussa abaana b'abantu muliko emizimu egibakabirira emagombe abaana b'abendi tebalina mannyo munakwekerera Alien Skin mugendako maluddawa bazze nga balina program bagala kuba Namukasa bagala kuba Sean bagala kuba oyo chicken sira price kwabaddeko ne 10 nga bonna bagala kuba era bonna babafunziza babakube Donny Chris n'agezaako nnyo n'alekawo embeera n'ayambusa abalala eri n'akola kwa nayogera ne Donny Chris nga bakuba abaana abendi singa mwatidde omwana wa Donny Chris singa kakazimbe weekali sajja ali mu kugulawo kitebe kye kipya Skype mugenze mulwande wakazimbe kazimbidde banga atobe n'akazimbe kalina akakazimbe tozimba nga ko wadde toilet eyenkoma tojirina mulwaniddewo weeyita kyoli Katonda muina program ovudda ogenze ku mafuta okolezezaako n'enjaga ku petrol station okoleze kyali ku nsonga za chicken ezo zennyini ye mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior abasinga obungi gwe tumanyi nga Planned Mulekwa afuddeyo naawa chicken amagezi nti muganda wange funa ebyokukola nti munnange ensi eno singa abadde ku mirimu gyo ebyo byonna tebyandibaddewo. Get a job and work. Singa wabadde oli ku mulimu ebyo wandibifunye ne muli mu banaku mwagala nnyo okwesiba mu banaku ffe tubibagamba oyo Junior yeeraga twakoowa abanaku kale jangu nkubire mu Serena jankubire mu Cafe Javas nzo omukolo gwonna nsooka nakubuuza ogutegeseewa kale zaba bavubuka bayinza okumpitanza nga sente bayina ziriwo nze Junior mpitenze those boys oguddewo company oli sudiru ogulawo company ngeri wajje waggulawo nekola kyowa omukolo gwo gwennyini gwadde gwa kisiru era bebube wasanzeyo ke bakuwuttule omuntu tagulanko na kadi ya mbaga mwakuyita okugulawo company eriwa etunda obumaso bona company etwala abaana bweru company lwaki temukola kuzikola sukali if you really have the money lwaki temukola company ezikola sukali naye buli mufere ntwala abaana bweru otwala yaani ebweruwa every mufere ali muntwala abaana bweru mukole company za sukali bwe mama ina sente mugulewo company ezikola ebitabo geometry sets ate munange twabadde tukyaliawo ne zireeta Mathias Mpuuga omukulu Feneeto ng'ayambalidde pulezidenti waffe Mulonyi ngamba abangi ekigenda mu maaso wano ki naye munange ebyo si bipya gye tuli kubanga kuva bamukuba enkoona oba bamukuba ku nkoona ebigambo byakyukamu byayogera Nuupu buli mwaka efuna obumbi bw'ensimbi butaano kati ezo Kyagulanyi yalya oba yawuuta bunsi naye nzijukira nali ku kiggwa esese emiti neeyo Katikkiro najja n'atuyisaamu akaseke ng'omugaso gw'akaseke ako
kugenda kuyambako Buganda okutuukiriza ebigendererwa byayo. Wakati mu bigendererwa ebyo mulimu okuzimba obwongo bw'abantu oba okuzimba abakulembeze ab'enkya. Naye awo wennyini ku kuzimba abakulembeze ab'enkya oba okuzimba abantu wenjagala okubuuliza. Mwana kyoyo eyazimba olunaku olwo eyatuzimbira ekisenge eky'ekiboggo ekiragaya. Buli ggaali ana omwana yateekangamu ekitundu kya seminti kimu. Kubanga tosobola kuŋŋamba nti ekisenge kino kiragayo okutuuka ku levo nga n'omusumaali n'oba ogukoonesezza lugalo guyingira ekisenge. Ekisenge ekyo omwana yatusala ensawo. Era ekisenge ekyo nja kigeraageranya ku kiwutta. Omanyi Omuganda wano alina kyayita ekiwutta. Ebiseera ebisinga ekiwutta kiva ku nsigo nga kyemeza. Nga bw'olaba ekiti kya muwogo nga kyagwa ewantu ne kyemeza. Emikisa egisinga obungi ensigo eyo yeemezezza bw'etyo evaako biwutta. Ekyo tekyewuunyisa kuba nti kyemeze evuddeko ekiwutta. Naye ekisinga ddala okwewuunyisa y'ensigo ng'oli okugisimba ate yamala okusaba obuyambi ewalala n'atugyamu ffe n'akasente n'akakuŋŋaanya asobole okusiga mu nsigo eyo. Bw'eba ekuze ffenna etugase. Naye ekisingidde ddala okutwewuunyisa y'ensigo gye twasigamu bwe tutyo, gye twafaayo okulaba nti ekula bulungi, okulaba nti ate nayo evaako biwutta. Ekyo kyewuunyisa okuba nti ensigo gye twateekamu buli kimu, gye twasimba mu ttaka eggimu ne tugiteekamu buli kimu okulaba nti etuyamba eveeko emmere eri solidi tugirye. Nga mukadde bwe tuso gikungula obudde buno bwe tugyetaagira evaako biwutta. Ate mu budde buno nga ffe abanoonyereza ku by'ensigo, kuba ffe tuli bakugu mu kunoonyereza ku by'ensigo, tukizudde nti ensigo eyo nakyo kyali kiwutta. Era twongera okusaba abalimi mmwe mwenna abali eyo nga temunnaba kusimba nsigo zammwe musooke muzirete muffe abakugu tunoonyereze tuzikeberedde ate mulimu biwutta. Kubanga ogenda simba ekiwutta mu kaseera ng'enjala ekuluma okyetaaga ate okunguleko era biwutta. Ensigo eyo yasimbibwa mu budde obwo gye twali twegomba. Ife abakugu mu kunoonyereza ku ebyo tukizudde nga n'ensigo eyo kyali kiwutta. Y'ensonga lwaki obudde buno kivaako biwutta. Kati era ffe abakugu tetukyewuunya lwaki ensigo eyo evaako biwutta. Kubanga ffe twakizuula nti era olwedde kyali kiwutta nga kisimbibwa. Y'ensonga lwaki n'obudde buno kivaako biwutta. Tegeera nabagamba nti ffe waneeno abakulu basobya. Kaakati yagenze nga woolabye akatambi ako n'abuukira omuntu omukyamu. Pulezidenti waffe omulungi atasobya. Abaana ne bamugamba nti ssebo wadde oli mukulu mu myaka gyo, ffe waneeno abakulu ewaffe basobya ate woosobya tukugambako. Ne bamusabula. Yes, era nga tweyongerayo nga tugenda mu maaso ebya Alex Luwemba nabyo tetusobola kubanga tubuusa maaso. Tulina komanda omu waneeno yeekubidde enduulu balina engeri gy'amupangira abantu bamukube. Assalamu alaikum warahmatullahi barakatuh. Mwe mwebale kusiiba abakatuliki, abakristaayo, abasiraamu. Tusaba Allah atuwemu ebirungi mu kisibo kyaffe. Nga mwakitegedde nti omukulu Luswa asabye okwetonda. Luswa agambye oba tumwa kuyonja toyireeti za Nyanzi, oba tumuwa kuyonja kusimula kitebe, oba tumuwa ki, asabye okwetonda. Naye mukulu Luswa meseji yange eri ewuwo nti mukulu Luswa nga tonneetonda omanyi obuvune bw'otutaddeko ng'ekibiina. Wawayiriza pulezidenti wange nti tiketi ya Nalukoola agisasula ssente. Gwali tolina ssente kyovula tebakuwa tiketi. Ekyo wakijjewo. Eyo malisi gye watadde ku kibiina n'omukulembeze waffe eri waffe kwetonda kwokka oba eri waffe kuyonja ttooyi. Okimanyi Luswa nti twakugambirawo nti bw'oba osazeewo ogenda mu kamyufu olina okugondera ebigendamu era ne babasayiningisa ekipapula n'okkiriza terms and references z'ekyo kyonna okimanyi bulungi. Okimanyi bulungi nti Luswa emigga egyatukubiddwa nti mmwe ng'abeesimbawo mwatula mu meeting emu ne bafanda eddamulira n'eyo ku Ssemwayi ne mukkiriziganya ku mbeera gye balina okutuyisaamu. Okimanyi bulungi abaana abamu baasibwa. Okimanyi bulungi balida zaffe abamu balina kati bali mu malwaliro. Naye lwa bikolo byammwe mwatukozeeko nga nawe meeting wazirimu ezibitegeka. Luswa okimanyi bulungi ti Nalukoola lwe yajja lwe twayita mu Kyebando
awo nga ku biberenge wali odiployinza abayaye nga balina amayinja upevers n'obwambe era twalwana nammwe olutalo lwalinene lwatala dakika nga 10 mwali mutegese okukola obulabe ku Nalukoola lwakuba tetwabyogera okimanyi nti abayaye bo baali bategesa amayinja ne pevers era baabitukuba naye olwokuba nti basanga ttiimu zaffe nga ziri solid nti omukono gwatambula ne tubawangula okimanyi bulungi wali omaliridde ng'omugenda kukyankalanya laale eyali mu katalaawo ne gurupu yo okimanyi bulungi nti Luswa mbalisi yonna etukoleddwako okuva lwe twasiga Ssegirinya ebadde sponsoringibwa gwe kennyini kyogamba kiri wafi okujja oyonja ekitebe bakusonyiwe ku malisi ze watukolako nze nga pulezidenti wange mugamba akusonyiwe naye tetugenda kwerabira n'ekirala tugenda kusonyiwa naye togenda kuddamu kuyingira mu kisenge ogenda kukomanga mu ddiiro okimanyi nti singa balangiridde Nambi Luswa singa essaawa zino katoga nti twaleeta kandidate omunafu okimanyi bulungi ekyakuleeta mulesi wagamba mbutwaleeta kandidate omunafu ekikuleese bwe kubeera nga dangerous substitute mbuno mbu Nalukoola bwagaana okufuna oluba buweggwe kati okikakasizza nti walimba abantu nti walina obuwagizi era ekibiina kyali kituufu okukuma kaadi kati malisi ezo zonna z'okoze ku kibiina ogenda kirongoosa otya tukwagala ogende ku TV zonna ze wayenjeerangako ogende ozigambe nali nimba Kyagulanyi tiketi yagiguza Nalukoola yali asaanidde kubanga yayita mu bukungunta bwonna nga yatusingako obusobozi twagala ogende ku TV zonna ze wayinonako Kyagulanyi ng'ogamba kaadi Nalukoola baagimuguza bugoza tusooke tukusonyiwe twagala otekema maaso girinya mu kamera byonna byayogera ku Kyagulanyi mugende mubimenyewo tugenda kusonyiwa ne tetugenda kwerabira migo gyatukubiza ng'ate mwe mwennyini mwe mwagisponsali ensonga za Luswa Luwemba Muhammad nawuliddeko kombo erya Muhammad lyagenze katazeewo ye Alex Waiswa Luwemba ndowooza erya Muhammad nga mukimanyi nti twapapaawo okusiramuka naye nga baatulimba mbu baali basiramuka dda naye ndowooza byali nga byakunoonya kalulu mbu amawulire agaliwo galaga mbu erya Muhammad kati lyavuddeko era azeeyo obwa Alex naye amawulire twafunye nti ali mu kwegayirira mbu bamusonyiwe akomewo mu kibiina ali mu kwegayirira asaba kisonyiwo mbu bamusonyiwe akomewo mu kibiina kya NUP ate kino kintu kye bamugamba nga ne bamugamba bannange muleke kubanga bw'oba tebakuwadde kaadi tojja nga independent okyalina chances nyingi kubanga okwesimbawo ng'okozesa kaadi ya NUP ne weesimbawo ku kifo ekirala era kuva dda mbu yalina ekirowoozo ky'okuba nga yeesimbawo nga kansila kitegeera ekintu ekyo yali ayagala kwesimbawo nga kansala tebamugamba nti singa wanaaba bakomye kaadi oba togifunye kubanga mwena muli bangi si mwena nti buli omu agenda kufuna kaadi eno twetaagako omuntu omu wanaaba tofunye kkiriza ogende osupporting oyo afunye kaadi olinde omulundi oguddako ofune kaadi ku kifo ekirala weesimbewo n'atugamba nti munnange abantu b'e Kawempe bagambye ffe twagala ggwe era komawo tukuwa akalulu era yatugambanga nti ye talina ssente naye alina abantu ku ground abagenda kubanga bamuwa akalulu naye munnange gye baakeera ng'abantu tebalabikako abantu abamuwaana nga abamusuutanga nga tebalabika nako ne twebuuza baliwa so agali mu nkuubo mbu asaba kisonyiwo akomewo kyeva olaba General Nusufa Nakata agambye tujja kukusonyiwa
naye tetujja kwerabira. Waliwo omuntu ogamba gundi yo namusonyiwa era namuta namuvaako naye mutima sirierabira kyeyankola. Kitegeere muntu n'akita nsabye kisonyiwe ye itizooke nakusonyiwa naye buli omu akola ebibye. So yagambye ntujja musonyiwa naye tetujja kwerabira. Oli ku NCK TV tuwerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomawo nabyo mu bujjuvu tovaawo.